السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي النذير ضفع الله. ما اسمك؟ اسمي حميدة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ جنسيتي رومانية. اللهم بارك. في أي مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة التميز. في مدرسة التميز. في أي فصل تدرسين؟ أدرس في فصل الرابع الابتدائي. تدرس في الفصل الرابع الابتدائي. ممتاز. تفضلي يا حميد. buli muzadde yenna gy'ava yenkana Allah tabaraka wa taala okuwa omwana ekyo kirabo. Atalina baana yamanyi ebbeeyi y'abaana. Ffe olw'okuba tubulina oluusi ne bututama buno bukaaba, school fees tewali, ekyokulya kano kalwala buli wiiki, n'ojja olowooza nti obwana obwo bizibu. Abo abaana bo gold, abaana bo bya bugagga, si bizibu. Atalina baana yayinza okubuulira ki kye bayita omwana. Nina mukwano gwange twasomanga naye Buwarabu eyo munna Makka, abeera Makka, judge. Allah tiyamuwa baana, alina abakyala babiri, talinayo mwana n'omu. Yatambula amalwaliro gonna, Amerika, Bugirimaani, Canada, India, yonna Allah tiyamuwa mwana. Naye alina ekigambo kiyaŋŋamba lumu ekyankabya maziga. Banga oluusi yankubira essimu ekiro nga ndi waka ng'abuulira obwange buzannya bwegoba. Nanga nti ffe tuwangalira mu limbo. Amaka gaffe gabanga limbo, temuba maloboozi. Limbo tebayo ddoboozi. Ffe bye tugamba nti omwana atawaanya ayiye amazzi agudde namuganya okulinnya entebe ekisiriwala nja kukikuba ekitwe. Ebyo ebifuula ewaka nti si limbo. Bye bifuula ewaka nti si ki? Byannammwe mulekerawo okuzannya mutule wansi. Ebyo bye bireeta obulamu mu maka. Bo babeera mu limbo. Yanga nti omukyala akubuuza nzijule, lindamu. Awo ne wayita eddakiika ana nga teri ddoboozi. Naye ng'omuntu waali musirika, anti kya yaba yamuyiye dda. Abawala mpi entebe ng'agudde omutwe gumulumye. Balwanye ne munne. Naye ffe Allah atuwadde obulamu obutali bwa limbo, tetukiraba. Tulowooza nti abaana burden. Migugu giri awo gimmenya, naddala ffe abaami. Abaana bo bugagga. Abamu batya okubeera n'abaana abangi, mbw'anaabalabirira atya naki. Tewali buzibu. Emabegako eyo twabaddeko mu Dalasa eyo, sayidi zeeyo erinnya ligenze. Naye walako ne wajja abasajja Abawarabu babiri nga tuli mu Dalasa mu holiday eno. Ng'obuto bungi ne bagamba obuto busimbe layini. Obuto ne babukola ki? Ne babusimbya layini. Ne batandika okugaba sinja omutwalo. Ze zimu ku bujulizi bwe nategedde nti okuzaala abaana abangi bugagga. Eyadde alina abaana abangi yafunye sente nki? Badde bagaba omutwalo ogwo gumu. Naye nalayiba maama nga bonna mukaaga nga waabutumyeyo kubanga badde buto. Nga bukomawo bonna bukuba tiketi Leta. Kubanga omwana oyo myaka omukaaga omuwa omutwalo gwa ssente myaka 5 agenda zikozesa ki? Era ziwaani? Era nembaga nti kati mulabe eyazaala abangi yakoze eki? Yafunye emitwalo 7, waliwo yafunye 12, abalala bafunye gumu. Kubanga bagabiddeko obuto bwokka. Twabadde Kyankwanzi. Twabadde wa? Kyankwanzi. Abalala bafunyeeko just omutwalo gumu, abalala 2, waliwo yafunye 7, yaliyo yafunye 9. Era bwekityo bwe kibeera n'abo abakyala ng'omwami afudde yazaala abaana abangi yafuna emmali enki, anti abaana bo bonna balina okufuna. Naye ekyenjagala okwoonako olunaku olwaleero mu ddakiika zino ze bampadde bakama bange, ekirabo omuzadde ekyagabira omwana we bye bino bye tubadde tulaba wano. Ekirabo ky'ogenda okuwa muwala wo, mutabani wo, bye tubadde tulaba wano, kumuyigiriza ddiini ye. Ebisigadde byonna drama, comedy. Kasita tumuyigiriza ddiini ye oba tulina ky'omuwadde. Omwana muwala tamanyi ddiini ye, mukimanyi ffe eddiini yaffe
embeera z'omwezi ez'ekikyala alina okuba zimanyi neeyisa ntya nga ngenze mwezi embeera eswala okunaba kufaanana kutya nga nzimaliriza alina bisoma mu stage esooka. Ekirabo ekyebbeeyi omuzadde kyagenda okuwa omwana we kumuyigiriza Allah we, kumuyigiriza ddiini ye. Ebisigadde byonna nga tomuwadde ekyo oba tolina ky'omuwadde, k'omuzimbire amaka agalinga gano ge tuliko naye nga tamanyi Allah, tamanyi ddiini, oba tolina ky'omuwadde. K'omufunire passport akyuse obuzaaliranwa afuke mu Canada naye nga tamanyi ddiini, oba omukotegedde. Kubanga twabalabako musajja mukulu nanga nti abaana bange bonna balina passport za Canada kati nze abo nabamala, naye nga tekuliko amanyi kwaziina, tekuliko amanyi tahiyat. Alina kyabawadde oyo? Tokkirizanga omwana wo omuleka okubonaabona n'ensi. Buli otayigiriza mwana wo ddiini yo oba omuleetedde okubonaabona naki? Anti kutamiira. Oza okutamiira si kubonaabona. Kutamiira, kulwana na banne. Tokkiriza omwana wo omuwala kubonaabona na nsi eno. Abazungu abo bagani batulimba omwana wo omuwala ow'emyaka 19-20 ng'aweereza mu bbaala ya Mwenge. Fono ffe tula kya bbeeyi. Ekyo kya bbeeyi ekyo. Abatamiivu bamanyi ggwe. Naye wano waffe omwana alabira ddala ne maama ne taata ne balaba kiki? Naye kakazi kattu kali mu mpologoma nga bw'okwatayo akamyu n'okasa wakati mu mpologoma. Naye byonna ekikulu awo ekikulu ennyo kumuyigiriza kiki? Ddiini ye. Ate mukimanye nti okuyiga eddiini bwe bate okulina kuba ku myaka gi early stage, emyaka egisooka. Okuva ku myaka 5 awo 6, 7 mpaka 12 awo we wakulu. Bwe tuba tulera omwana ono ng'akula ayita mu stage 3. Stage meka? Stage esooka asooka n'abeera nga ye boss, nga goli slave, nga ye boss wo, nga yakaabye ekiro mwebaka, nga taweza na kilo 2 asobola okusalawo ennyumba yonna n'esula ng'etunula, naye nga taweza kilo ezi omugaga aganye. Asooka n'ajjira mu programu nga ye boss waffe ewaka nga ffe tuli badube. Emyaka 2.5 nga yaganye okulya atulawo n'esungusitula temukigwako, naye nga zitwa kilomeka. Allah yatonda enkuza y'omwana nga stage esooka asooka naba nga yennyinimu nga yafuga nga ffe tuli badube ne tutambula kati ate najja alita stage endala ne kikyuka ne tufuuka ba boss nafuuka slave ate kasita ayingire myaka 5 6 7 atawo nga naffe tufuuka ba boss nja kukuba tula wansi togeza n'ofuluma ku gate ekyo awo nga ate awulira ffe kati ne tufuuka bate kati ba boss ye nafuuka slave myaka 9 10 ffe tubeera baki ba boss, naye mu kaseera wooberera boss nga ye slave wo webateeramu eddiini. Byonna by'osuubira okuba omwana wo by'oyagala abeere mu future babiteeramu awo. Mu ka period waabeerera nga ye slave wo. Eyo stage bw'ogibuuka n'otamuteekamu bibyo, kubanga waliwo stage ey'okusatu mu maaso ey'omutawaana tojja bimuteeramu ku yakusatu. Ey'okusatu yeeruwa time etuuka kati nga gwa kuyita muzeeyi bali beyenkana nabo emyaka bye bamugamba alaba bye bituufu bazanya nabo myaka 17 15 alaba bye batuufu gwe wakaddiwa onyumya na byadda onyumya byadda alaba nga beyenkana nabo bye bayogera bye bakola ennyambala enneeyisa bwe banjaga alaba yentuufu kusula mu bidongo alaba bye biki. Kakati stage eno ey'okubiri nga gwe boss ng'omwana we ye slave wo wakulu nnyo okumuteekamu byonna by'oyagala abeere mu future. Awo otteeramu eddiini. Era nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallama muru abnaakum bissala idha balagu 7. Abaana bwe mutandika obbalagira essala kasita batandika okubeera ba slave bammwe y'emyaka 7 8 9 kubanga waba slave. Lwaki wali tagambye tula kubalagira wali beba boss baffe? Eno emyaka egisooka toyinza kulagira boss wo tekisoboka.
naye kasita giwera 7 wali ku myaka giri tuyigiriza muyigirize kumwagazisa oba tabyagadde n'osirika naye kasita giwera 7 kikyuka n'afuuka slave gwe n'ofuuka boss katandika olagira kubanga boss alagira slave we ebigambo bya nabbi obirabye sallallahu alaihi wasallam wakati w'emyaka 6 mpaka 13 obeera boss nga ye slave teekamu buli kyonna kye weetaaga kasita ayingira 14-15 nga tonnabikola awo mbirigo mujja kutunka abamu bajjukira okugamba omwana w'omuwala yambale hijabu ku myaka 15-16 awo kiba kizibu nnyo gimuteekamu nga badde atambuddeko bukunya abantu baffe mubamanyi boonoonefu ne bamuwaana figa ne bamukakasa figa nga bwere y'omutawaana ke yonna gy'ayita bamuwa makisi ng'ani gw'ogamba okubika figa gye bagabira makisi buli wentuuka mukamuzeeyi naye ajja ati maama naye ansobedde buli wentuuka ababoodabooda mu katale bonna bampa kiki makisi kati ogamba nteekemu ago agantu g'abakadde bamaama mukimanye nti omwana w'omuwala oyo Allah yamutonda ng'alina ensonyi ku mikono kuno ku magulu ku mutwe buli w'omubika hijabu ku myaka egisookerwako ensonyi ziri enzaala zisigaza agenda okuyingira 16-17 oba tokyamulagira ng'ensonyi kwe ziri atyo okutambula ng'ali bukunya naye bw'omugayaalira zigenda bw'ogayaala zikola ki zigenda ne zimuddukako zonna ogenda kuzza nzize naye okuzizza lutalo waliyo abakyala nga tayinza kujja kuyimirira wano mu maaso nga tutula wano bwe tutasobola olw'ensonyi ne wabeerayo omulala ng'asobola okujja nayimirira wano ng'ayambadde nabuntuntu kubanga ensonyi zonna zakola ki nga ku mutwe tekuli n'emikono giri kungulu naye oli omulala nga ne waba yeebise yenna atyawo ensonyi kitendo kikulu nnyo mu duniya muno era nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi't ezimu ku nsonga ezasangibwawe kuva edda n'edda nga ziri mu nsi muno nsonyi atalina nsonyi asobola okukola buli kyonna kyayagala atalina nsonyi buli kimu akikola kati ensonyi z'omwana waffe tuzikuume mu kaseera we tubeerera ba boss nga ffe tulagira ffe tugaana kubanga bw'ayingira 14-15 abaana abawala beyenkana nabo alaba be bakola bye biki bamunyumiza twagenze mu ndongo bw'omuganda tava bwaka alaba byoyogera si bituufu bali be batuufu ekirenzi bakigaba bali bannaakyo ffe twagenze tukuba mu kunjaga yaffe tukuba ne ku mazina eyo ebweru ate gwe alaba omuganda tava bwaka alaba bali be batuufu naye bw'obanga wamukeeza eddiini programu ze ne zimanyikwa nti kati masigidi kati darasa byo Allah tabyagala gy'okoma okukeera okutraininga gy'okoma okukeera okukoochinga ojja keera okuwummula bw'otakookingira mu budde togenda kuwummula ate bw'otawummula ogenda kumenyeka nnyo n'omuntu gw'omenyeka naye nga tokyamusobola kubanga gwe kennyini wakeera ku makya n'ozaala omwana nayingira emyaka 17 nga gwe wamwezaalira oba tokyamusobola ng'omukwatawa agavuga nti mama jaganda mukubye naye nga yasimbye bw'ati omujja mu kifo n'ezo enkindo puzola zipasuke olukindo omwana lwangani yambakidde olukindo lwagize batusonywa busonyi nga yasimbye bw'ati naga siva mu kifo omukwata nako ne weewuuba naye ajaga nti bajaga muzeeyi nkoze eki mukubye Allah n'abatugondeza mu layini eyo naye gy'okoma okumuteekamu eddiini bannange amasomero gonna gye tutwala abaana wali Olungereza nga balufuwa bufuyi nga mazzi emisomo gyonna egy'ekizungu tebayigiriza bukulu bwa muzadde okugjako omusomo gw'eddiini mu SST gye basomesa obukulu bw'omuzadde oba mathematics oba English oba science eyo si primary genda mu secondary biology physics chemistry commerce njagala ombulireyo pepa emu nga basomesaamu obukulu bwaki bw'omuzadde teriyo naye ffe ate mu ddiini bakulagira ddala nti oteekeddwa
mu ddiini tulina mulyango mulamba baabu birrul walidaini. Ffe tubeerako mu misango mingi egya famire. N'osanga maama ne muwala we ng'omuwala akunkumuka oluzungu lwa mutamwana. Naye nga waba yogera ne maama we oza yamuzaala. Mami wallahi jjukira olunaku olwo. Saagamba bwe n'omugamba nti maama we bamusongamu bwe bati. Naye nga bambi mukazi bw'ati onenya wa bwereere talita bimanyi. Bamutwala ku masomero gayigiza kufueta Lungereza. N'apininga nnyina n'amukyunyakyunya n'ambuuza akaana akataano nnyina n'atuka ku level ne bimuggwako. N'omugamba nti oyo muzadde wo tebamukunya batyo tomupininga otyo kumubunjuza akaana akataano nga tabimanyi. Gy'okomya okukeeza omwana n'omusomesa eddiini bajja mumusomesa obukulu bw'omuzadde amanye ki kye bayita omuzadde, kubanga ezo tayito bbiri maama ne taata tebabagula tebafuna balanja. Omwami osobola okufuna enkya omulala, omukyalo osobola okufuna enkya omulala, abaana bazaala abalala. Abo babiri basobola okukyuka. Kya nagenda ekyayina eyo twali mu kimoola eyo ekyayina nti nengulayo maama omulala kisoboka. Naye osobola okuba ogenze esayirandi n'ofuna akawala akasayirandi oba omusajja omufusayirandi n'ofumbirwa oyo. Owe Uganda namuvuddeko. Ezo tayito mmeka bbiri tezikyuka. Naye ate tuzizanyirako. Bayinginiya baffe bakimanyi ebintu byabwe byakugattagatta ate baavuddewo. Ate balina biba kumpi kubanga biringa mulwadde omuyi. Omusawo tamubawala. Esawo yonna si ogw'enkomerero. Ensonga yange tegeka bulungi. Gye tukoma okusomesa abaana baffe eddiini bigasa ffe kennyini. Omwana amanyi obukulu bw'omukadde ajja kukukuba eŋŋumi. Omwana amanyi obukulu bwa maama ajja kukuswaza mu bantu. Akuddemu ekigambo. Hagi nti ono omwana yamukuza ati. Naye eno okusoma kuno eddiini kuyina engeri gye kubateeka mu pipeline. N'amanya nti wadde maama asobeza oyo maama wange, wadde taata asobeza oyo taata wange. Naye ebyo byonna birawo ku early stage. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye ku myaka 7 olw'okweti yalina bazadde baali baafa bonna. Allah yamutwala kulunda mbuzi. Bino byandibadde afuna mu bazadde abaafa edda yabijja mu ttale mu kulunda gye yabiyigira. Kubanga wakati w'emyaka 7 ne 13 buli kyoyagala omwana w'abeere bakiteramu awo. Oyagala abeere hafizul Qur'an awo, oyagala abeere imaamu awo, oyagala abeere sheekhe awo. Ffe mu ddiini yaffe awo watuufu obimuteekako. Agenda okuyingira 16 17 agenda kubanga akaza bukaza anoza attaanya. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku myaka 7 yali ayingidde ettale ng'alunda ng'agenze kusoma ebigenda omuyamba mu future. Naffe tuba tulina abaana naddala bali wano nga mwinayo eka eyo mu kyalo ng'erya Ntonde, omutwalako n'abeerako eyo kikulu nnyo okubeerako mu kyalo mu bisolo, ente, embuzi, waliyo emisomo mingi egigenda omuyamba mu maaso. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okugenda okulunda ebisolo kw'egyo emyaka yali agenda kuyigayo biki? Ekisookera ddala yali agenda kuyigayo obuzira kubanga mu kulunda eyo mu ttale wabayo ebintu eby'omutaana, misota, sigga. Oluusi omusota gukulumbye mulina okutunka nagwo aleme kuba mutiitiizi, ate nga mu bulamu bw'omuntu tasaana kuba mutiitiizi, naddala ate omusajja. Kati muli mu nnyumba omusota guze ng'ate ogamba ajja ati ate omugga kuba omusota. Ayiga obuki? Obuzira. Obulamu bw'omuntu yeetaagamu kubanga mu mutima mugumu, si kutya buli kantu. Kati mu kulunda eyo mu ttale babifuna era babiyiga. Ekyokubiri obugumiikiriza, as-sabr. Omuntu agenda okulunda asanga ebintu bingi, enjala, ezo ensolo, embuzi, endiga ziri stubborn, zimutawaanye, amanyire nti ensi yakutawaanya, abantu batawaanya. Onagumiikiriza. Obugumiikiriza principle nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Osobola okutambula mu luguudo kilomita ennamba nga babboda tebannakunyiiza. Ojja vuma, ojja kulwana, ojja kuyomba. Onoogenda otuuka gy'olaga nga weena onyiize bakubuze kiki. Waliwo ebya bboda binnakuwaza.
omuntu yamanyira obugumiikiriza batunulira n'ogumiikiriza nobatunulira n'otambula naye kitali ekyo ojja kuyomba n'abatakisi ojja vuma ono ojja vuma oli otuuka gy'olaga nga n'omuntu egukuluma nga banno bakubuza obadde eki obugumiikiriza principle mu bulamu ekirala yigayo rahma ekisa yali nabbi sallallahu alaihi wasallam Piero iwe yamukolera mu kulunda yakola pepa nyera yazifunamu buna pepa esooka obuzira yagifunamu kamu kubanga entalo ze yalwana pepa ey'okubiri obugumiikiriza eyo nayo yagifunamu kamu otegeera nti yafunamu kamu okulembera abantu si bangu naye yagumanga baavuma mugulogo muguwadalu yagumiikiriza nga tabaanukula yabakola ki sahirun kadhabu sabalogo sabalimba shairu majinun mudongo muguwadalu saburu kubanga pepa yali yagikola dda n'agiyita n'agifunamu akabonero ako pepa eyokusatu arrahma ekisa yali musajja wa kisa mu kulunda ebisolo Allah yakola okulunda ebisolo okulunda kuli okuli physical ngo oli mu kulunda bisolo oyigamu kye bayita obugumiikiriza nze nva lya ntonde waliyo abalalo bangi omulalo okimanyi tasobola kusala nsolo ennyana ne bwerwala naye kenyini abanga alwadde era osanga ali awo yeezinze bw'ati nnyana yange yalwadde n'ogamba nti atali muntu baba n'ekisa kingi abamu ne ku nnyumba tekuba luggi agalewo oluggi ennyana bw'ekaaba eri nga tagiwulira ente ye basula waggule olwo benatwalako muhijja babiri basasula sente zonna lumu kaashi naye kyanneewuunyisa nga basulanga nazo mu nnyumba nga tekuli luggi milioni 40 naye nga babuuza lwaki temutekako oluggi ente eyinza okukaaba nga sikola ki tetuwulira kisa waliyo abaana Adamu Allah bye yatonda nga mu mitima gyabwe tegiriimu bisa bwe oyagala kuyiga ekisa genda olunda ebisolo si kuno okulunda kw'ekigagga nafamu yange eri eyo mpitayo ku weekend sooko okulunda nga obeera n'ebisolo obudde bungi ekyo Allah yakikola oyiga ekisa era kyolaba nabbi bonna baalundanga bayiga ekisa kubanga mu bulamu buno weetaaga okuba n'ekisa ekisa kikulu mpozi n'akantu akalala akaleeta ekisa abato ebyo bibbebi ebyo kubyagala bw'olabanga omutima gw'omukakanyavu nga tumuli kisa gwefuna bato ozanye nabo baagale buli olengera omuntu oba tomumanyi namumanyi oba ddugala gwe situla omutima gutandika okuggwamu obukakanyavu ne gujjamu ekisa waliyo abantu nga talina kisa naddala basajja abo omutima gwa kikomanda alinga munamagye naye nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamutwala alunde ayiga ekiki era okirabira mu mirimo gye era neyo pepa yagifunamu akabonero kamu sallallahu alaihi wasallam kaluwa mu nkola ye y'emirimu mwalimu ekisa kingi mwalimu obugumiikiriza bungi ate yali musajja muzira ezo zibbadiri zewulira entalo z'ebbadiri mukama mwange nga bagenda nti yambala tugenda wanani ayimuka tubyogera ku wano mu theory naye wali mu practicals nti tugenda mwambale oyinza okulaba abantu bebulankanya wano buli aweta ku kikomera otaddayo kulabikako naye n'agenda ebbadiri n'agenda Uhudi n'agenda Khaybar n'agenda kubanga tekwalinga kusaaga epepa eyokuna Allah gyatugamba mu Qur'an al-Karim ti inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi okufumiitiriza obutonde bw'eggulu eyo n'ensi kubanga mu kulunda eyo mu ttale baafunanga obudde n'atuula n'alowooza ensolo zirya wasirika nnyo eggulu eryo lyajjawo lityawo wateekeddwa okuba nga waliyo amaanyi amalala ekyo naye eyo pepa yali yiye era yanoonyanga kijja kityo nga lwaki tuli wanaani yatuleetawo era neyo pepa yagifunamu kamu kubanga era oluvannyuma yamuzuula nti Allah tabaaraka wa taala ekintu ttaawo okulaga nti bye twagala omwana waffe abeere mu bukulu babiteekamu mu piriyodi eyo
era Allah tabaraka wa taala yabiteeka mu nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama wakati w'emyaka 7 ku 12 nayiga obuzira nayiga obugumiikiriza nayiga ekisa kubanga ebyo ebintu ebisatu obugumiikiriza obuzira n'ekisa byamaanyi nnyo mu bulamu bwaffe wonna wogenda okulaga byetaagisibwa tolina wojja kulaga nga tolina kisa buli oba nga tolina kisa ate okaluubirirwa nnyo obulamu buli oba nga tolina bugumiikiriza okaluubirira nnyo obulamu ate buli obeera ng'oli coward ekigenze wala n'ekitooke kyokka ekyo bwe kityo ekiro oyinza okukankana n'oggwawo kubanga omuntu omutiitizi ye kennyini kati olaba guligulabika gwe mu mukono kati sayidi eri ali ku mutwe agukwese ye kennyini yabifoomingawo yennyini n'abyerowoleza mu bwongo ne bimala ne bimukosa ate naye nga tiwali kiriwo obutiitizi nabwo bubi. Maliriza ebigambo byange nga nkuutira abazadde abali wano, abaana baffe abalungi tubasomese eddiini mu Islamic schools. Tuyina enjawulo wakati wa Muslim school ne Islamic school. Ebintu ebyo tetubyawula. Muslim school kirala ne Islamic school kirala, si bye bimu. Era ekisingako ku byonna Islamic school, kubanga omwana asoma amasomo gonna, zi tawhidi, zi siira, zi fiqhi, zi hadith, byonna. Naye ffe abamu tetubyawula, era abamu tayawula wakati wa tahfidh n'essomero era Islamic school ate si tahfidh. Era abamu osanga nenya omwana mutwala mu ssomero naye talinayo na juzu n'emu. Tahfidh nakyo kirala, Islamic school nakyo kirala, ne Muslim school nakyo kirala. Byawukana. Muslim school empisa zaawo ziba za busiraamu, bakuyambako omwana okusoma eddiini ekitonotono n'obakubiriza esswala. Naye tolowooza nti ojja kujjawo omusajja oba omukyalo omukugu mu ddiini. Islamic school mwe musobola okuyita omuntu n'afuuka omuwalimu asheikh. Ate hafidhul Qur'an eyo department ba tahfidh eyo department yakwasa Qur'an al-Karim. Ate nakyo kirala. Niye atwala omwana mu Muslim school n'ababanja ebya Islamic school. Atwala omwana mu Islamic school n'ababanja ebya tahfidh. Ebyo bintu byawukana era tulina byawula tubitegere bulungi. Twalabye nti ekirabo omuzadde kyagenda okuwa omwana we ekyebbeeyi mu nsi muno kumuyigiriza ddiini. Omuzimbira amayumba, omukolera apartments mwana ajja ssente ez'okulya, omugulira amataka, omutegekera faamu eri gindi, bw'oliba ovuddeyo mwalisolooza zaanaalya. Bw'aba talina ddiini agenda kujjamu za kunywa mwenge. Bw'aliba talina ddiini eyo yennyini apartment gye bamuzimbira mwagenda okujja ezigenda okujoga Allah. Nga buli nankani bagenda simanyi kulonkinga luyimba abeerayo naye azijja omwo. Eddiini kye kyokka ekirimitinga omuntu. Gy'okoma okubaako n'akadiini oba ne limits oba ne boundaries. Awo sisukawo, awo sigendayo, awo ndi mukazi musiraamu. Abazadde bali wano ofunangayo akaseera n'otuulako awo n'osomako Qur'an oba togimanyi nnyo naye ng'abaana bo bakulaba. Kijja basigala mu bwongo ne bali babalazewa mu maaso ensi ne bakuba obuswanyu. Nalabanga maama ng'atuddawo ng'asoma Qur'an naye nze sigisoma. Kantule nsome. N'oba tomanyi gwe tulosome. Obikule bw'oti naye ng'okakasa nti bakulaba gwe tobanyega. Abayiseewo abazannye gwe bikula. Bikulu obeere mu Qur'an ne luli. Ebiseera ebisinga abaana baffe bagenda bakula batera kujjukira by'abakadde. Kale taata twagendanga naye ku muzikiti kati nabivaako. Kirabika kye kimbonyabonya kanzireyo kuki? Ku muzikiti. Bataata abamu alina ttiimu nnene kati ogenda nayo ku muzikiti. Ekikulu abaana bantawanya, ogenda nabo ku muzikiti bantawanya. Batawanyaani. N'ekirala baleke bakutawaanye kubanga ky'obazimbira kikulu. Bamaama batudde wano. Abaana baffe emyaka 7-8 nga bali mu luwummula baweereze ku muzikiti bagende basaale. Ne bwe kiba kyetaaga kusasula ssente wa booda zisasule kubanga ky'ogula gold. Nziramu baweereze ku muzikiti bagende bakimanye nti omusajja agenda ku muzikiti gy'asaalira jama.
waakiri teekawo ka boda boda okasasulenga kabasombe bali kwebaza mu bukulu empero gyazisanga yewa Allah waliwo abamu nga tuli ku kifo ng'omuzikiti weeguli gutuliraanye naye nga kusala kkubo ate ng'ekkubo lya mutawaana waliwo enguudo ezimu nga zidduuka waakiri sasula n'abasazanga abaana bakulenga life erimu masijidi life y'abaana baffe gye tubaseetingira y'abaana b'abazungu kubanga bo future yabwe terimu muzikiti playstation video game nakonankani ayigamu bokodyo bwakozesa mu bbaala kannaffe waffe tumuwadde playstation ffe life y'omwana waffe future ye terimu ebyo tamanyi kwaziina eyaffe alina okubanga amanyi okwaziina tamanyi tahiyatu tuddire byaba magulu meeru ne tubiwa abaana baffe nga bali abaabwe future ye night club n'owo bw'ali usanga omwana ku kompyuta avuga amaato g'empaka alina mission boss amutumye ku mission n'ayingira supermarket n'agula emmundu n'akyusa engoye n'awamba ennyonyi naye nga byonna ali ku mapeesa aga kompyuta bw'ati myaka nneemeka mukaaga ebyo babitegekera mwana wa muzungu atalinayo future erimu Allah ye future y'omwana w'omuzungu kudigida nga bw'ayagala zayagala zayingira zayagala zafuluma kudigida owange n'owo si we bali si wa kudigida Allah baga nti walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum abajeemu kulya kunywa kudigida budigizi nga bisolo tebinayo program ndala omwana wo si wali bataata abatudde wano abaana baffe batwale kusala wadde bukutawaanya buleke bukutawaanya okifunamu nabo bakifunamu so sibbaleka waka mu kompyuta sibbaleka waka ku wabataddeko data bali okubatinkula bino batinkula biri batinkula bino batinkula biri batinkula bino ebintu byetuwa abaana baffe mu buto kyekyo Allah kyatugamba nti ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara abange mu abakkiriza mutiise emyoyo gyammwe n'abeeka omuliro aya erimu ennyingeezi bbiri ennyinga esooka gwe n'okusooka okutya omuliro aja ati gwe n'okusooka okutya omuliro olyoke ogutuuse muwalawo otya oyambale hijab olyoke ogamba omwana ayambale hijab abaana baffe bonna ewaka abalenzi n'abawala tebeetaga kugamba bamaama mulabeko ku baana bato ng'asaala asoma tahiyatu anyenye engalo bweziti si bwe kiba wali omuganyeko nti nyenye engalo wamugambako ddi nti nyenye engalo wali omuganyeko nti genda ku ruku oba sujuudu abaakulaga nze enkoppa bikolwa byo totegana buli kyonna kyoyagala nkole toŋŋamba gwe kikole kyovula basobola okunyenya engalo ku tahiyatu asobola ogenda ku maviivi asobola ogenda ku sujuudu kubanga ebyakulaba bikola ki abanga akusindikira obubaka nti nze byonna byagala nkukolere gwe sooka okole ki obikole nze osirike naye genda ku muzikiti osaale kyokka oli musajja omwana omuto tebamugamba genda ku muzikiti osaale bamugamba jangu tugende ku muzikiti tusaale ku lwaki genda ku muzikiti osaale ajazanga abaka bakuba akapiira avaawo ajasanga banne bavuga bimotoka avaawo ne jangu tugende ku muzikiti tusaale ne wabalaba bayitako buki kubanga ali ne taata abaana bafe ab'obuwala mugamba ayambale hijabu gwe kenyinto gyambadde omenyekera bwereere gwe sooka ogikole ki ogyambale era ojja kulanga naye yeesiba bulungi nga yeesiba bulungi obubaka bwange bwebwo nebaza nnyo abategekeddwe omukolo guno ne tusinkanako mu maka gano ag'ekitiibwa gano amaka nabbi yagoogerako sallallahu alaihi wasallama emyaka 1400 mabega salla gatuwe tuve mu mizigo gy'amaani yagamba nti almaskanu lwasi'u ekisulo ekigazi basiba batudde wano pakaso gye family muzigo ekisulo buli ekibeera ekifunda kikosa n'amagezi g'abaana bo abaana bennyini nga kayumba kafunda bakosebwa mu bintu bingi tebazannya
ku Sunday ng'osibye bakuba omupiira nti guva ku ddirisa weebasa muveewo temuleekaanira ekivaamu ng'omupiira oguwamba olw'okosa baana naye ekisulo ekigazi bazanyira eri gwe weebasa eri waggulu ekisulo ekifunda abaana we beebaka we tuyita teyeebaka kubulizaako ojja mulinnya olugalo ng'oyitawo naye ekisulo ekigazi bedroom eba bedroom yeebaka yenna neyeebaka 100%. Ekisulo ekifunda kikosa obwongo bw'omwana wo yeebaka tayeebase essaawa yonna esifula y'enva evaayo n'emugwira anti bagitadde ku manda ku nsawo y'amanda bwaggulu bweti aba yeekyusa najjakona ku nsawo y'amanda esifulya neekola ki muneegatteko twanirize munyenye ya umma Allah agireese alhamdulillah etambuza bannayuganda kannajinnaji beebuuza gye yafubutuka oba yafubutuka wa bannayuganda bali mu Uganda n'ebweru bonna babonyaabonya waliwo yanga nti nanno zaawera n'okola ne bukiro butini bwe buti si bya kiro tajja gituulako osadde kakati bannange ebigambo byange byenjagadde okujjukiza olukuŋŋaana luno nti ekisulo kino ekigazi bwe kiti kituyambako mu kuza ki kati weewunye okumanya Allah tusaasire baana ba saasire abantu tulina okusamba omupiira kubako abawagizi stadium eba ekwatiridde kyokka ekisulo kifunda kati weebuuza omupiira ogwo gusambibwa gutya bana ebigambo bisabiike kubanga tulina mu below age atasobodde kutegeera nze mba nkolese Allah yatonda omupiira bwe gwa gusambibwa kubako abawagizi era kati naku zino Africa Cup of Nations si yasambibwa naye kamera zikulaga eri enduulu gwakula bwe gutyo naye tulinamu ekisulo kifunda bwe kiti naye ekisulo ekigazi omupiira gusambibwa abawagizi ne baguwagira bulungi mpaka kugwa eddakiika 9 kakati wano waliwo akalenzi kafenseko ne weebuuza oba kaseka ki bannange barakallahu fikum wa jazakumullahu khair assalamu alaikum agamba nti imaamu waliwo omusajja anjagala masha Allah gamba naye si musiraamu namugamba okusiramuka n'agenda ku tayiri ne mugamba tola shahada n'angamba muwemu obudde kakati agamba nti yabuuliza ewaffe taata yamugamba nti tayina ddiini gy'agoba ffenna Katonda y'omu kati agamba taatawo tayina ddiini gy'agoba gwe lwaki olemerako oyagala muntu oba ddiini yamuzimbidde n'ennyumba mwamuteeka ng'amaze okwanjula naye aganye shahada ate taata amwagala imaamu nkole ntya nyamba sookera ddala abaana ab'obuwala balina okukimanya nti omwami atali musiraamu toyogera naye ku bya bufumbo kubanga talina gyakulaza obusiraamu tebukukkiza genda naye ne bwe buli baddi era omwami okujja okusaba obufumbo nga si musiraamu Allah aba akuleetedde ekigezo alabiba eddiini yo gifaako oba ofa ku bibyo ggwe nga ggwe buli olabanga omwami azze mu maaso g'okusaba obufumbo nga si musiraamu eba pepa kuva wa Allah kati gwogenda mulagako nti ogigwa oba ogiyita naye ekirala omwami atali musiraamu okusaba obufumbo kaba kabonero kabi nga shaitaani esusse okuzannyirako netuka ne ku leve eyo gwolina okwetereeza gwe kennyini yandibadde akutya n'okutya nga tena wakusemberera kibi nnyo oba osusse okuyenjebuuka shaitaani tandika n'okwesimbamu bweto live mu lutalo lwakusaaga olutalo lunene nnyo yandibadde ekutya
kati nsiigire ekifaananyi ku nnyambala gyoyambadde eya hajati waffe mulamba aboobedde mu hijaabu ye ng'atandikirawo Peter. Kaba kabonero kabi nnyo. Kitegeeza olina okukola istigifaaru nnyingi, olina okusiba mande nnyo nnyo, olina okusala ekiro nnyo nnyo, olina okwongeramu ibaada nnyingi. Sheitaani esembera eri oba oyenjebuse nnyo. Njagala onsigire ekifaananyi omusajja alina ekirevu kinene bwe kiti, kanzu yaffe, enkofiira, sunna zonna buli kimu nga Maguleti atuuka, njagala empoowe. Aba yenjebuse. Astaghfirullah, kiba kigenze wala. Ffe tukitunuliranga wano biri simanyi ku yanzimbidde ennyumba. Gwe ennyumba gy'oyetaaga. Ennyumba kantu katini nnyo. Ate n'obufumbo si nnyumba. Obufumbo si ki? Wali abantu alina ennyumba, mulimu buli kimu, firiji bagijja Amerika, simanyi biki. Naye ng'eŋŋumi eri omu. Ate n'osanga bali mu kaluumu kamu bubiri, temulimu nananka n'essowaani za pulasitiika, ng'omukwano guli omwo gunyooka n'omukka. Kati bufumbo si nnyumba. Nakikomera n'ebintu bya bbeeyi ebiri muli. Bufumbo kintu kirala nnyo. Kati omwana affe omuwala tumugamba tewali na bwetaavu, simanyi ku taata, ate yagambye simanyi taata tafa ku bya ddiini, naki ebyo si bye bikulu. Oli abuuziza nti oyagala ddiini oba musajja? Ddiini. Kubanga era nabbi yatugamba nti faru bidhaati ddiini. Mu kuwasa, mu kufumbirwa ddiini. Ku lwaki yegenda okuwa emirembe mu bufumbo. Olw'okuba nti ono alimu akatya ku Allah, tajja kulyaza amaanya nnyo. Ajja kuga nti ne wano ku kiyama mba naba muddawo. Buli weetabaawo kati omusajja talina makulu n'omukyala talina makulu. Naye ng'omwana omuwala ali mu layini eyo, ffe ekigambo kyaffe kiri kimu, osussa okuyenjebuka. Shaitan n'etandika n'okweyorekera mu feesi n'eyogera ebyayo ng'ekutunuddemu bweti. Nti nze ku nnyambala yange eno nga bw'ogiraba, Peter gwo neesimbyemu. Olina okuba sitagaafuruza ennyo, sitagaafuruza nnyo nnyo nnyo. Weesitagaafuluze emirundi n'emirundi, kubanga osussa okunyoomebwa. Kati ng'abasajja bakuba ebikonde bali ba heavyweight, sajja yenna ennyama bweti, nga wajja akasajja aweka ngaga nti kusaba fight, batuwe gloves tuyingire mu ringi. Yakali serious, batuwe gloves ze nkukuba tugende mu ringi muli. Heavyweight yenna mifumbi ati. Wajja luno nyoko yali mawa bwekati kamu challenging fight. Era oli agamba nti bane nga nkiguddeko ono, kubanga weight si yemu. Kati kyekifaananyi kyenyinza okusiigira. Naye ate wadde mu byafaayo by'obusiraamu, Abu Rukana yali wrestler radhiyallahu anhu, yali muzanyi wa wrestling e Makka, nga tamegebwangako n'olunaku n'olwo, nabbi namuchallenging fight. Abu Rukana nabbi namugamba nti nze nkumegga. Namugamba nti ya Rasulallah, nze teri yali ammezeeko bukyantandika muzannyo guno. Namuterawo embuzi 10. Namugamba onteeka ku ttaka gwe Muhammad, ngenda kuba embuzi 10. Yali tanaasiramuka. Tyo nti mukole eddiiro. Naye ng'omusajja gwe boogerako omusajja wa mifumbi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bino simanyi kusiba madda lwakuna byamuyita mudda. Tekuliko nnyama. Mu lutima lw'eriiso ng'omusajja nabbi amutadde ku ttaka. Endulu neevuga ng'ali ku ttaka, Abu Rukana n'emifumbi gye naki ng'ali wansi. Namugamba nti ya Rasulallah, sitegedde, sikiriza mbivudde mu kulonda. Nyongerayo omukisa gumu. Embuzi 10 zikuwadde. Ntaddewo 10 ekyo. Yali musajja mu mugagga. Ntaddewo 10 ekyokubiri. Boddamu n'onteeka ku ttaka. Kikyo. Tokkiriza nti naamuzaawo. Kali nga sitegera bumegga. Oyitawa. Kati nsabayo chance emu. Ntaddewo 10 ekyokusatu. Ntaddewo 10 ekyokumeka? Naamuzaayo. Kumbe Abu Rukana yali takimanyi nti ono nabbi wa Allah. Jibril bwali awo yakwatamu ati. Namugamba tugende ku faamu nkuwe embuzi zo 10 bimeka? 3. Leero nzikiriza. Nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam, embuzi zo saagala kuwadde neki zizo zonna. N'atoola shahada kubanga baameggananga nga bafunamu obugagga.
omusajja ofunye obugagga embuzi 300 ganze sinagenziraza zizo imaliyo. Era aborukana okuva olwo najja mu umma yali mumeganyiwa mu Makka lwesola bali ba heavyweight super babita mafutuhul adhalat maso zonna nga zeggula ziti naye ekyo kyasooka okubawo mu byafaayo bilo weight eri bilo nesaba heavy era namumegga nejjukira nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akola ebyamagero ekyo temuli kali kantu kati nnyo ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era naborukana yebuuzanga ansitula omusajja wino weight nanteeka ku ttaka mu sekendi kijja kikumbe ye nabbi sallallahu alaihi wasallam agiravugiza ati Jibrilu ng'akola ki ng'awewula olinga kakutaka. Kati bannange ekigambo ekyo eky'omwana oyo omuwala kigambo kikulu kubanga banafe ab'obuwala omulembe guno abaami batono kati bafuna ebigezo okuva mu baami si basiraamu. Ennamula eyo gitegedde oyo si mwami Allah gezesa. Era tulinawo omusango kyagenda mu maaso tunagumaliriza. Omunigeria yajja n'asitukira mwana waffe sina musiraamu na omwami yakamuweerera bagenda mutikira Islamic University biki asomye. Era bannange okusomesa omwana eddiini tekimala nedduwa kuba twatunulira taata w'omwana nga amaziga gamuyitamu. Omwana okuva mu primary Islamic, secondary Islamic, university Islamic yandeetedde omusajja si musiraamu ate muzito. Oganze taata oyo gwe ngenda naye nimbuuza nti kitaawo ku fees zonna ani ade asasula fees nti taata ekyo ky'omusasuddemu oyola mukubya pressure nze gwe njagala siva ku musajja ate temunzannyirako nja kubula. Nintunulira omuwala neŋŋa nti ya rabbi nedduwa kweziri kubanga omwana omusajja nanga nti imaamu mutugamba nti abaana tubayise mu Islamic schools gye musomeseza yokka primary secondary university naye tebalana kumutikkira yakujamaliriza eddiguli tebalana kumutikira ebyansasudde kundetera musajja atali muki. Tukyayogera bino 2-3 ng'omuwala ayimusa agenda ayita kuli nimugamba nti kati kyogenda okukola esooka gwe yaguddeko eyo kabira bayaayi teekateeka okulera omuzzukulu oyo ali mu lubuto essaawa zino gogenda omulera oli agenda mubulako bali batunuzi banjaga baba mu ddiiru zaabwe kuyitirako omuntu adduka yeyongereyo bana kakomaawo insha Allah tujja kubanga tweyongera bamasheka mbadde nkyayogera emunyenye endala neetuuka ow'ekitiibwa Sheikh Mafo oyo naye yabonyaabonyeza bannayuganda beebuuza gye yafubutuka naye mu field mwali kandeke ne bannanga abo bajje muzindalo insha Allah gye bujja mu maaso awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي النبيل رفع الله. ما اسمك؟ اسمي حميدة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ جنسيتي روندية. اللهم بارك. في أي مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة التميز. في مدرسة التميز. في أي فصل تدرسين؟ أدرس في فصل الرابع الابتدائي. تدرس في الفصل الرابع الابتدائي. ممتاز. تفضل يا حميد.